Girls Talk. Kakos Fax 256. Trace May. Amenya ganizero mu. Marina. Hello guys. Girls Talk. Tusansoda okuddamu okubalaba wano ku Kakos Fax 256. Amenya ganizero mu langa. Nateli n'abagenyi bange ababulijjo. Trace May. Beba zamana munagera masano okutulaba okutwagala. We really appreciate. Bebe. Lero nina n'omukyalo omulala. Marina tusimira ddala mwenna abaviewinga videos zonna zitubeera tutaddeyo oba yaki. Episode 2 on Girls Talk. Era nga tuleesewo ekyo kyekirala ekya what do men want? Abasajja baagala ki mu mukwano, mu relationship, mu girlfriend? Kiki nyina bamikiba. Tugenda bidiscussinga ko ng'abawala ndesa abakyala babwongo bookya bagenda ku discussinga ku nsonga zino tulabe buti we tugenda kitwala ekintu kiri. Tutandika n'ensonga tukati nganze omukyala nze nga girlfriend wo ow'omwami kiki onsuubiramu nga ntuuse oba ki omwami kyansuubiramu nga ntuuse ewuwe mu makaage oba mukazi ku apartment ye whatever he has ki kyansuubiramu kola mirimu kwala buliri koza bintu tukubaganye ku birowoozo ne bawala bannange abamu boyfriend mu time yokwekwana bajja kugamba it's okay so dating ane oje wange just net having a fun otakola mirimu nze mbyekolera banji babyogera ebyo but mainly ayagala kulabe kicho kyosobola okukola nga bakugambye tokola kino nawe tojja kikola naba nabamu abakukema naba magezi go wowe wegali wenyi gwe nasanga nti okoze ku machasa wanga nya obviously omuntu tagenze kukola asose nachiringa mwa ogenda sanga everything is atugambe Sunday weekend hey katwala ebintu ebimu byetukula nga we don't need to be first told nti kikole tukola kino but don't forget there's some type of girls nga yagamba I'm a girlfriend I'm not going to wash for him I'm not going to cook for him I'm just a girlfriend not even being a wife material anti bakitwala mu ngere nti yaba wakayekaya inokola ebyo nga wantongoza kati yaba agamba since I'm still a girlfriend I'm not going to do anything naye waliwo n'abakimininga nga yekolera ebintu either zo batoze n'obeetaga mwaka okonga katini wakiri nti bannaye sigenda muleka akukute ate yoze ompise konda batompise koza mpito ngambe come help me emirimu gyensuse kati osanga nga bidi sitagana nti ebintu buli kimu kibibwatu wakibuka wetuulira but tugina we tugambye some things are human naddala or accepting a point of being a girlfriend tulina okumanya roles and qualities of a girlfriend olina okumanya your responsibilities your parts that should be taking over in a relationship okitegeera kati oba tobyagala ebyo you either be there nga mumwakiriziganya having a fun nga onagamba ti kati nze nzize kiwedde nsanyuse nange nsanyuse kanzireyo naye woba okimanya oli girlfriend nga olinayo ka sister kaugaya akakumanya oba anyone nga mu butongole bamanyi oli girlfriend we wetunakya tutetugenda nnenya musajja mbu wano nga alayika obi obviously omusajja ne waafuluma nga ye tayagala mbwabakikanga bakyadde naye mba temulina paasi omusajja n'afuluma nga engoye singolole bagenda gamba yi kati mukazi I'm not responsible for that because namusanze tagiina so kati tonsuubira kubeera ki bw'oba togiina mukwano you have to look for a way to ask actually okulakulanywa omusajja ekitegeera nti ayinafuna mukazi ayina ssente but what to bring on table n'omugamba kati naye twetaagayo paasi oba olugoye lumugaana togenda kuddamu lwamba mpaka yetufuna paasi but ate anagenda kukunya wali abayina ezezinga nga talina ngoye mulimu ne bana abakisusa kale ompise come see me I know on Friday I'm going to see you naye nensanga nga ebintu byonna bisaasanye newono kikola intentionally nga siri muntu wakoza ngoye some of us fete twagalira ddala koza nga gwokoza tukwagalira ddala okitegeera nga nze sagala nga kokoza obudde wako omanyoza kukiringa wabbu you know I'm like banene migo rest oduse midimu waka otukira mbaba abamu tukyasula n'abazadde baffe obuddeko ewa mugambi kangende considayingireko eno kati nolemu waliwo abali ku mizigo olina bifulumya bweru gyolina bikolera kalino ne bakulaba oli bweru ofulumya okutamye mu ngoye okulane mga alooza nno yasooso zifulumya bajja bangi wano ebikala byebitulemesa anyway woba oyagala bakuwoleza engoye make it official baleme kunda bakunkenekera erimbo ati bwatali kimaking official gisewo emyaka ngeta official doesn't mean nti ojje wabazadde bafe like ate proposing
No, make it official. Make it strictly now. Tell you again, no, this is your home. And making you feel like you're the only person. Amanya abasajja baagala nnyo mu decide nti he's my man. Nate bochi baziwalira nnyo gamba mbu nawe okitegeera n'okutya ne kaali ako buli kimuziwala omugamba kati girlfriend wange ajja. You know, we need that simple recognition. That simple recognition nze kimala okuba nti now nkiyimiramu neŋŋamba nti feeling omuntu gy'akuwa nti oba ki even though you're not around you're the best. It's not your house, but when I'm here, it's my house, it's my bed, it's my bed sheet. Yeah, you own that. Chichi omukyala kyolina okukola omusajja like chichi olina okukola omusajja akakasenti yeah, she's the one. Nina byendina okukola. Yeah, of course. No, tulekaga nti omulimu gwange kujjawa tukola nje chips ne chicken ampa transport nzide. No, chile bwa chitu. He's your man, remember? Oyagala mukuma, you know. I want him to be mine as mine alone. Which si changwe chituka. Gamba, if you want your own dick, you better grow yours. Na which is impossible. It is gwe mukyalo kule yo. Nedale tosobola je plantinga but one which is only yours jeri. But omuntu acting mbu mugambye mbu omusajja okufull official have to act different ways okulaba we like have to show some things but me not acting that way now ine engeri ekibeera kyompisa muje ngamba nti nze lwaki neeyisa bwenti naye nze ndowooza if you are in a relationship with anyone nga oyo omuntu omwagala you're ready to do something mulimu ebintu byebatakutuma kukola mukwano ng'oyagala mulimu ebintu nga byo ojja tuka ewakaawe nga tubadde tugamba ojja tuka ewakaawe ogambe this looks messy, let me do this, let me help you with this okitegeera mulimu ebintu ebimu byeŋŋamba sigenda kukola because olina kyewankoze nyinza obba mukwano nga nkera n'enjozeeze ngoye n'enkufumbira nga I feel like tebikooya naye lwoyenze mbandabira ddala ng'engoye zinkoya okufumbira nga ndaba neekaka so tuyige engeri gye tuzaamu mikwano gyaffe amaanyi mwebaze buli kimu kyakola naye gwe ngenda nkoleza engoye by the way to be her role like, sometimes if you do things atuketera nata okitegeere omanyi waliwo mulimu abavubuka abagamba nze ngenda wasa mpona okoza you know that oli nagamba wabula nkoyo okoza ndowooza mpase kati mulimu nabo abatufuna nga ba girlfriend kati gwe n'omulaga nti I'm just hard working nga seba ate waliyo atazooza nga bamwagala okukamala waliwo gwe ojja ku Friday n'oyoza then yena ajja ku Saturday okitegeera after you doing everything najja na credit yonna ekyo kitumalamu amaanyi bambi muyonjo kumbe mukazi watoveri ekyo kitumalamu amaanyi neze kyema if you're in love with someone obeera widi buli kimu kiba automatic mulimu ebintu bye batakutuma okujjaho ngera nga onyizeemu nga wagambye nti waliwo onyegano ga boy leero sina kyengenda kukwatako buli kimu kiweddera mulidde munywedde mutuse mu nsonga zammwe ez'omukwano mugimaze toba yanyizizza buli kimu akyekolera mukozeseza bukalimpita wabwamu katugu simanyi batekubelewe teeka omukyala osobola okukajjawo n'okamusuulira kugambe the things that biringa love okijjawo ng'okiraba it's normal n'okitwalayo naye lwakijjeewo it's normal ekola ebintu ebimu ebyegira it's not necessary it's not for this person amasuuka gatobye nnyo ate kisinzira ne mu relationship gye mbaddemu emabega mukono baba alinga banjoleza nga nange zagakubazinjoleza not expect me okujja nze ntandika okukoleza gye nvudde engeri gye babadde bampisa kati jjukira oli mu kintu kipya by the way ati mpet time nyiza okugamba my ex used to wash for me clothes used to ate walinga tomanya nakumanya nga kujjamu ngoye you find your clothes clean so ino naye oli mulala no mupya mulimu ne ba boyfriend nga batwala dry cleaning mukwano tamutukoya baba mukwano mulimu omuwala kati nze nkola okitegeera by saawa emu nino bera nga ndi ku mulimu zukuse saawa 12 tugeze saawa 12 kitundu I have to prepare myself to go to work sagala mbere mu buliri okimanyi kye bayita omukazi nga yiga zoze ekiro walira trust zoze ekiro ezo he's still in you're not building your man
you're not building him. Ogena muleke ngo yaswale dry cleaning. I know kusasula bali eri. So at least save that money as a dry cleaner. About the bed sheets. Rosa ali kuchino. Sasanga kumande tuddayo. Kumande oyagala kuŋŋamba nti ozukusa oli mwangu nnyo ate ogenda okukola omuzukusizza nako kumanya nti oweetegeka ogenda atoba mukwonako ne mugago nizukuka tugende ate yatafuluma sawa oyina mubuuza neyebaka mulimu abantu nga azuka sawa tano azuka sawa nya oyina mugamba hey Masha good morning nine wasuzote mbadde sibimanyi ate nabyo bikola ojjukira transport ya muyina akutwala jangu oyinamuko kasenteko nedda wona muzukusa nga already obudde bukedde lwaki omuleka neyebaka ojja mugamba it's time to wake up I need to change those bed sheets omwana w'abantu aluzukuse munzukuse kinyumanga kuzusamba bana bwa girlfriend ngenda kunaaba kachali kanakusa tomuzukusa nga omuzukusa muzukuse leka oyagala ntukako mulimu nga be manager bannange neddakiika ebbiri akatibudde ekiro kyonna nakimuwadde genda muwadde wapunga mukalizozojo amagi gatwala ddakiika mmeka gakuba tugamba onali mbwangu oli tagenda genda kati nga bukyali olina omutegeeza nti ogenda ate simulekerewo prepping okuta obumuye aleme akwayanguyirwe like after doing everything maze okwambala nga ndyoka nzijja nga mwewatanga ogambye kukona nga mugapepa I'm leaving tagisa okuschedulinga olunaku lwenzijja okulaba tugende mu nsonga ezo oba lwenzize lwennyini kyetagisa nsonga kyeza enjoyment abasinga okuschedulinga by the way baba banneeko ti mukwano nzijja luno ne luno inawezange abambi bajjesfan mukwano enyonta ennuma nzijje gyoli But you can't schedule for someone you love. Kati wengenda okujja we are going to enjoy. Okay, go mtima osobola okuba nakyo nti okay ngenda genda naye teri kombya tigenda mukombya neweeka kasa but to reach there shit happens but komulaba maaso nga n'okimugamba no at baby I'm coming but there is no this and this kaza ne babagamba but of course naye akusekerera mu mutima I can go to him. I'm not ready for it. When a man I just want to see him. And he did see at the first sight, there's that excitement. Excitement. Excitement goes with coming. Hear me out. Buli wana kulaba ne excitement. Ayagala coming very excitement. You know this vibing omusajja nakulaba bichi nemwogera okumala Ramacha ayogera ko nziza kulaba muntu kijjukira gwembadde njogera nako naye simulabanga ko simumanyi bannange lwenkulayo wennyini simu mpi mubi Ramacha ayogera ko kyenyini I've just seen you like we've been talking ku simu tumaze banga tugambe bya mwezi gumu we are talking so we reach this time of us meeting jukira okumiitinzeewa if you don't want that enjoyment schedule a place warm and big-headed my sister but you also accept omukazi nawe gwokiririza ogamba nti I'm going nsobola obanga akugamba I don't want to come to your place naye ng'alemeddeko men are big-headed nawe woosalirawo w'omulemerako naye n'alemerako nti tojja n'omulemerako naye n'akulemerako n'otukisa n'okkiriza I know you go naye nzize ekisoka nje I want to see you jukira n'ebifaananyi bitulimba amaloboozi gatulimba so you see this person he's small njagala abantu njagala omusajja alina it's not that you don't want enjoyment you just don't have feelings for that enjoyment naye that's why they put romance so that you can get the feelings nyana ne mindset nti ngenda mulaba bulabi katugambe akugambe meet na public place kwata sawa kutomusa chiko en public place oba date akambe garage washrooms jezili kubalako for men women bane wabirizo okole mputu ne mukaya okakwiki dikira omuntu amatu akamulaba ffe
Yeah. I don't know you. I just know that as a woman, I think byobo you know kutambula nabyo. You have to move with your protectors just for in case of quickies. Like some of us we are careless. I'm like I'm not going to say anyone bichi kaska quick like just in case already. Mwana solo tambula nezipad just in case. So nebuli bubanga yo ejja nga manyi nti omwezi gugwako omwezi gutandika. That's when I start moving with it. Nobody to manya gano kino kigayi kyakusubalaza dda olaba ka profile picture. But you have to move them just awe sagala kusirigwalira mala kulabako okukkiriza kyentu wala. Let's press on that too for you. You can't expect me to see you for the first time and Mpozinga tofunye romantic guy. These are goodies. Romantic guy. Hey, yakukuta obusimusimu na wale buvayo. Nyonyogera wa baby nganaga I'm not going to give it to you. Sijikuwa. Buli ekiwo omusayi kifa. Bwoba osobola okunyaye ebiragala bawala bayire ebirowoozo biwulira. Onatawayo samusaye. I can't. Fana bukwakizibwabwe. Bukwakizibwa gwanga just kibeera byali stress tagya. Naye kwa makafaananyi mumaze ofuluma washroom. Olina mu y'abasajja nedda abantu bayingidde. Ng'otambulawo ka walk of shame naye ng'okimaze. Tumaliriza show yaffe mwebale kulaba twesogera tusibula ku bantu baffe otuwe olina social media platforms zonna otuwe Kasa Trace May buli wamu TREYC and May omwezi my birth month ngwagala nnyo naye abasajja mugee okwongerezaako abantu sente nawe nkugamba nti nkola tolekera okusindika za nviiri I still need your company. Ina bangi bungi ku basajja mulekera olaba bye bakola mu relationships endala if I can't video call I can't video call. Rose wamagwe osendera nakagambo kimukwano ai Rosemary na buli wamu ojja kunsanga naye nga twagala obeera nga twebaza mwana abasubscribinga abasharinga kwa 556 mukwano they don't expect me to be the Rose you want nga ze tosobola obeera the Simon I want tonsubira kola bya mulala bya muwoza wachuka you can't call me nena wakasete wakakendeeza. All in all, this is a girls talk. Tukubaganya ku birowoozo abawala biki topics z'abawala ki mutu commenting de mutuweze ku topic endala nga mwe ze mwetaaga to discussing. Remember this is a girls talk. Bye twogerako bwogezi tetusalawo nti kino mwebale nnyo. Stay tuned. See you next time. Bye.